ayokudde still hope too n'emikutu emirala gyonna abasasula fees testimony ne tishi tubeerayo kubanga ate tukulambulira ensonga nnaku z'omwezi 2 omwezi gwa 8 2025 gwe mwaka lunaku lwa 6 it's a weekend buuza ku bantu manyi nga sinnababuuza nina ekintu kye neegendereza obutasoma buluma bukulu ate obutasoma bunene bukusibya ebintu ebirungi bingi waliwo otuuka ekiseera nga olina kuwuliriza ku bantu abagera ebintu ebyo by'omuluzungu kituufu naye mwena mbalamuziza ku muyamba Mukama waffe Yesu Kristo mwana Katonda omulamu happy new weekend okubi nnyo kale mukama tukwebaza olw'olunaku olwaleero kubanga tusobosezza okululaba lwali mu nteekateeka zaffe tukuddiza ekitiibwa n'amatendo mwe mutukuvu tuluŋŋamye Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde amiina nakola eno vidiyo yo yabakulumukko abakuzeemu mu myaka n'abakuzeemu mu mwoyo ne mu ndowooza eno vidiyo yammwe njabajulize bulungi kubanga betugenda okwogera bye bissa amaka bye biremeseza bangi okufumbirwa n'okuwasa nakola leero tugenda kuyingira ekisenge tuyingiddeko mu kisenge leero nze nga kojja somere Abebulaniya 13 olwokuna tuyingire ekisenge paka mu kateni paka mu kitanda ne mu katimba agamba bw'ati Abebulaniya 13:4 okufumbirwagana kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango kakati leero njagala twogere ku bika sex mu Luganda kiki bakiyita okwegadanga ebika by'okwegadanga ebikolebwa abakulisitaayo oba abalokole naye nga bya kizikiza ebyo gibiri ebyo nga n'oba obikoze ne mukyalawo wakuba empeta ng'amazima ddala mu maaso ga Katonda oba muli kwonoona bwonoona nga te sitaani abakubira ne mu ngalo n'abagaba bannaaki isirangako bakozi balungi nga mmwe mwebale kunkolera mugende mu maaso omanyi abantu bamanyi nti okwonoona mu bufumbo kwe kubanga webase n'omukazi ataliwo kwe kubanga webase n'omuntu nga toli mufumbo kwe kubanga I think bye bibiri obanga towakuba mpeta naddala ekyo naye ate waliwo ebintu bye tubuusizza amaaso nga bayinza obutabikusomesa mu church kyo wekiri oluusi pasita naye bimufuukidde ekizibu nga tasobola byogerako aye oluusi mu church tulinamu buli level y'emyaka kituufu nga kigenda mu limitinga oba ebintu ebyo ng'akolaki ng'abyogerako essebo kakati ffe tuzze okuba nga tubyogerako weeba ensi balina abasenga ne bakojja ababoonoonye nga ate mwe mulowooza babayamba nga naffe leka tujje bakojja naye nga bali bibiriko si bali eri okusomesa kwaffe kwa mu byawandiikibwa kiriwa Katonda kyakkiriza kiriwa Katonda kyatakkiriza bwekiri eri ensi byonna bikkirizibwa tebabigaana byonna birungi eri bo eri ensi naye ate eri ggwe byonna tebigasa biyinza okuba byonna birungi naye nga byonna tebigenda kukolaki kugasa kati tulina abafumbo abali eyo amazima nga munoona everyday maaso ga Katonda buli lukya naye nga webase na mukyalawo togenze ebbali toyenze nga boogera naye nga enneebaka gye mwebakamu mu maaso ga Katonda teri approved tekakasibwa teri mu byawandiikibwa ebigambye ekitanda kitukuvu akati ekitanda okuba ekikyafu siwe okuba nti tosiimudde tokyaze bye mukoleramu byebikireetera okuba obukyafu kisobola okufuula ekitanda ekyo okuba nga kikyafu mpulira nga tebikwatagana na byawandiikibwa okwegatta Katonda akyagala nnyo okuba yakitukolera
tekina buzibu. Era abamusanyufu nnyo obanga mufollowinze biblical principles ennono bwa Katonda. Naye ne Sitaani abamusanyufu nnyo obanga ate mu kwegatta kwammwe mufollowinze principles ze nga mumusanyusa. Naye nkoleddeko omulabe ekituufu. Nalabanga abantu abamu nga bafumbo teyebase na muntu wabweru bakuba embaga bafollowinga protocol zonna naye bwe beegatta emizimu gye bakubira engalo. Sitaani abeera awo mubawe handicap mubongeremu obugalo mukuba engalo kanawe. Well done my faithful servant. Bannange nakwebaza nti weebale nnyo. Maaso ga Katonda n'oba ng'oyonoonye naye tofulumye bweru tokoze eki. So bino ebintu Sitaani abisugako otinze abibisseeko agende n'abibikkako kakati n'abalokole tusiruwadde tubiraba nti ate bituufu mbu tubyetaaga bimenywa amaka bimenywa obufumbo bireesa obutakkaanya bireeseza bangi okuwasa n'okufumbirwa. Namba emu awo okwegatta okw'ekirindi ebimu gurupu tuli bakapo tuli bana tulina kirumu kyaffe omu najja n'owuwe tewebasa kwamulala wadde muli bampeta kiba kibi omu najja n'owuwe ne mwebagatta mu kirindi Sitaani abakubira ne mu ngalo. Kiba kibi nnyo aba bannaaye sirabangako bantu balungi nga bano ndabirawa mwebale nazaala nkitegedde. Kasita mukola ebyo ebyokwegatta bya syndicate ebyokuvuganya kabana tabirimu ebyo mbu tulaba ani asinga ani anamala obudde obuwanvu mwekakasa muli awo byomu atunula ku munne kiri kitya biringa ebitategeere biri awo era kitopu kyennyini ekyo nkitegedde. Ate abamba tuka ku level exchange ono alya n'oli alya mbu yemmere wooma obugwagwa obwereero obwo naddako eri nobanga si lumu yemu nga lumuzanjawulo ne muwanyisa. Eyo Sitaani gwe muba muli kusanyusa. Kituufu. Gunovako mu lumu yo nogenda muyoli noli nava muyoli nadda muyiyo. Muganda wange Sitaani ayinza n'okusaba ku kyokunywa mumpe ku dulinki sirabangako baana bampansamu kitiibwa nga bano. Nkitegedde okwegatta okwaki okw'ekirindi ekirala okwegatta okusukka omuntu omu like nga oli musajja omu olina abakazi babiri ate gwo omulundi gumu novako olulunda kwoli awo wennyini okyusaako wano okyusaako wali okwo kwamagombe gwennyini era abantu bakukopye mu Blue Move babikola eyo balaba ebyo. Buli azannya Blue Move ejenti wa Sitaani ejenti mwennyini buli azannya Blue Move ejenti wa Sitaani kisooka babizannya out of the understanding toba mu magezi gaabwe baba bavuddeko. Ekyokubiri babeera powered by demons emizimu gye baba amaanyi. Kakati gwe ng'okopa ekyo kiba kibi nnyo. Kati tulina abooluganda nga balimu ebyo asuza abasista babiri mu nju omulundi gumu ku kitanda kimu bonna n'abakwata kakota n'atabalekera mirembe. Ekyo si kirungi oba sisita nga sisita omu bulaza babiri n'abagatta lumu. Ekyo nakyo si kirungi ddala. Tulina okuba nga tukikopa manya tukisazaamu ekyo tolina koppa bintu ebifanaganako weebityo. Kituufu. Okwegatta okwokubiri omukristaayo kwotalina kukola nga kwayemagombe kwe bayita online sex nti ndi ku ssimu kwemitimbagano kano kakayita video call nkubirako nkubire oli Bulaaya ne mukyala we ali mu Afirika budde tomulaba owulira embeera etabuse ekyuseemu obuga muganda wange ate gwoli wange nako kuba embaga n'ebintu nasasula
tutekeko ka video tekako bamutekako ebinyo ebyo magombe genyini agawedde emirimu toteekeddwa kukola online sex kituufu ekyo kirabika nawo binyo awo in between emizimu gyegibeera mediator ekati oteba masturbation yeyo ate online sex nawabula masturbation mateeka muyinza obutakolerawo masturbation naye buli omu waavaako online kigwera mu kinaabiro so bangi nga baloga gamba ensenda njana nkulako mukyala wange nemulako ngaali bwereere nembera mukakkamu ekibadde kintipye nekiggwa. That is online sex is demonic. Kibinyonyo. Endala ye tuyita sex outside marriage. Okwegatta nga temuli mu bufumbo. Wabweru w'obufumbo. Yadde ng'oli mufumbo ye n'ofunayo outsider. Eyo sex ya underground. Nakuzima buyita buside dish. Buside dish. Meketerako eyo. Meketerako. Awusana abamusanyufu emirundi 1000. Bira ne mu ngalo. Nti weebale. Sirangako muddu mugonvu ngono. You are not allowed. Eyo sex wa underground. Endala dolina okwegendera forced. Eyobuwaze nawabawuwo tokkirizibwa wamukuba empeta n'omuforcinga ng'alina strong reason oyo aba sex wa setaani muba temukanyiza omanyi abo beekwasa ekyawandiikibwa kirimu bakolisa ekisooka 7 kanti basomere abakolisa ekisooka 7 somere kigamba bwe kiti temumang'ananga wabula mpozi nga mulaganye ekiseera mulyoke mubeerenga n'ebbanga ery'okusabiramu nate mulyoke mubeerenga wamu setaani alemenga okubakema olw'obuteeziiza bwammwe. Tokkirizibwa mukyala gwe kumma musajja ng'ayagadde without a strong reason, a proper reason. N'okumuwa wonna waayagalira gwe omubiri gwe naawe mwami gwe cannot refuse when she wants. Wabanga ajeewulidde muleme okuwa sitaani akabanga kubanga omuwagaana sitaani ajja kukubayo akaama funayo kasayidi weno wakulumya gwe totawaana ere ng'olyako mpola nga weddira kati bayibuli yabiraaba ebyo nti bisobola obaawo negamba temumang'ananga ate ekizibu kituuka nga omusajja si mulokole omukyala oli mulokole ye tobimunyumiza amusoma balangiridde 8 zokusaana okusiiba ebyo tobimubuulira sibiriwo ebyo ye aba ayagala kulya aba ayagala kulya ate oba toyonoonye gwe muwe kyayagala oba toyonoonye maaso ga Katonda. Tugamba nti nokola ebintu ebyo ate ng'osiibye ekisibo kiba kifu banyonoonyeemu ekyaba kifu kiti ate oyonoonye ki kiva Bayibuli egamba mukaanyenga bintu byakukaanya before genda omugambe daddi naku 3 zino mbalira kweyawulako ndekaamuko eri ensonga nti tewali buzibu awo tewali buzibu tewali tabu naye nga takkiriza newe omugamba n'agaana gwe muwe ogenda osiibe bibyo siiba gwe musanyuse etsebo yeyo Bayibuli eyo nga takkiriza omumma okitegede kakati ate waliwo ababrother abamu ng'ebizibu gye balinnye oluusi n'waba nga omukyala ali mu nsonga yeewo kiba kimutippye. That is first sex mpaka oyo si mulungi kituufu tokkirizibwa kwe kukonoona ekitanda kitanda oba okyonoonye kitanda okyonoona kitegeeza nti ofuseeko oba okwonoonako ne pupu byokolerako bisobola okufuula ekitanda kubanga si kirongoofu. Enkola endala
eyokuba nga oleepinze oba odifayirinze bana bakwata obwana okukwata era n'okukwata nga sayizi myaka gye gimu nyina omukwata bukwata by force eyo sakisi yakizikiza nti owaye tova wano idde sente zange nze sikuta leero luno bane mwe bapaka omusinza amaanyi wegabula n'olya kalona tabibaamu tabibaamu ebyo oyo abasokisi wa underground era omulokole you can't be in that n'ogamba mba I'm safe ndi safe n'abadefiling under age oli mukazi wa myaka 8 kabulaza ka 17 era ogamba mukama ampadde kyamagero kyange kiri wano katonda wange era nze mala abangi waliwo gwe ali kutambula ku social media kati visa zigenda kukozesa abantu zirese tabu visa za America olina ofunayo oba kya myaka 10 ogende n'ekyo gwe kasa mufuna certificate wali visa eyanguwa mangu abamu bagenda US byebyo funa binnamukadde oba kwetufuula mu basiyazi ne beefuula ate America bagamba tukwatireyo akatambi ng'obirya tali bisiike awo twapulovinge nti oba kituufu ani bagenda balimba kwembase mu Uganda nti ndi musiyazi bantulugunya njagala vaamu kati bagamba tugirawo awo tulabe oba kituufu fe wetukalabira akatambi tebuziba nga wavuddeyo nga tukukoneddemu so rape sex ya underground era omukkiriza toteekeddwa wajja tuyita virtual sex yeeyo abafumbo mwenna bampeta ne mubeera na buli bukinakukka mubuyita kinakukka simanyi appetizer simanyi biki soka n'okateekamu noddamu amaanyi mulaba stimulating kakwongerawo desire abamu bw'aba akooye n'akateekamu tamanya gye gava kakati tokkirizibwa n'oba okikola na mukyalawo tokkirizibwa virtual sex no tokkirizibwa okikola ekituufu omwe mwe bakopye buli sitayiro muganda wange saawa zino ze ziringa zi password z'obufumbo nti omanyiyo kaki meka z'omanyi nti ate ze ndi weewe nti weewe mutwalawo sirina gye mulaza kati bikwasa ekyo ovaawo oliwo embalala oba oli kalamojja nti ndi wa kalamojja eyo dry season ganange sinaga n'obukabigere byebyo manyi kati ennaku zino bakya obufumbo bwa wiikisi 2 wiiki 2 muntu ng'avaayo okitegere bwa migo mateke people are determining marriage okusinziiraku oli wa kalamojja oba oli wa mbalala onyashi oba lubaawo ebyo bibaliko omanyiyo styles meka kakati ebyogenda bikkuta mu lunaku lumu 2 obenga obikooye olabe nga kasasira ate weetaagala ate omulala nayinza okukwata bimanyi na bulungi webanga that mindset yakutwala mu marriage aga Katonda temusabaweza mu myaka 5 oyogedde namingi mwaka ogwo gwokka oba wagenze dda omugamba waayi kamwe waawo oba obikooye okitegeera abalokole I don't know what is the problem ntale twadde nnyo amatu ab'ensi okutukansolinga ate ab'ensi bebatulungamya obufumbo engeri gye tuyinza obutambuzaamu era omusajja olina okuba nga omanyi kino mu kisenge omanyina kino mu kisenge omanyina kino mu kisenge awo omusajja oba omulina wali abataliku ebyo naawe ng'ebyo tebimulya kati babategekera semina z'abafumbo mu kyaki temugendayo ebyo ebibo kimalira kuyigiriza engeri gy'osabamu engeri gy'okwatamu amaka ebyo
naye kati bano abaffe basenga bategeka enkuŋŋaana kuyingira ejeji 5 layini ebeera wali nenyini kifo neyeraliikira kiyinza omenyeka era bagaba netugenda kudda omwezi ogujja waliwo abafikidde 5 n'abakunamira ku siteegi n'abasuulamu emizigo gyonna ovaayo wenooyaka bamu masturbation eba solution era kyo kituufu kati eyo gyemulaga nagamba kola kino kagala omusajja ageeze ne bamugamba mukazi alinakoya nakino agenda okuddewako omukyala we tabirina obwo bwe bwenzi ng'atandikira binoonya nga tabikulabamu tobirina kati omukazi ajja agenda waga omusajja oba tasobola kola waati watasobola eddakiika asaawa 4 kulinga lutalo oyo kyalabika alina waasookera. Omanyi ekizibu ennaku zino tufunyeyo obuzibu bwa online dating bano abalabira ku TV banoonyeza ku TV ekyo nakyo kizibu ate ennaku zino ate mansitano nomufere akoze Christian online dating nagenda agamba eno yabalokole bokka kuno muganda wange era oba ofunye omuntu online simanyi ku 10 nsubira 95% bebafunyeka ebintu ebituufu tetuganyi wazimya abafre yafuna bbawe WhatsApp group they are happy hey they don't have any problem mwebali abatuufu naye ku 10 5% 95 gafere gakoze ga sitani gakwabuzi kati wegendereze kituufu ate ogende eyo muganda agenda akoyo kobadde nako akadisagnement kebasooka okukuba ate ebicupu libeera wero positioned nnyo yeteekateeka wabirabye kyonna kyoyagala ng'akirina nga mumiitinga kigwera eyo enokuba ku ssimu nga tebangako muzungu yakuddamu nina essimu gw'okubidde mukoowu ddayo ku dating site ofuna omulala onda bwange so amaka mangi agabalokole gafiridde ddala lwakukoppa akopye pawula tugamba tetwefaananyiriza nga mulembe guno wabula tukyusibwe kandi ffe twagadde tufaanane ng'abensi bye bakola naffe bye twagadde okukola kandi tukomekereza nga obufumbo buganye tuyingizamu ebintu ebyonoonye ekisenge kituufu tutegedde osanga omulokole n'akubuza ebintu oliwabyiga omulokole alina okubeera wati omulokole alina okubeera nakino omulokole nimugaba ne bannaye mubijjawa ebyo byawa katonda teyabikutonda nabyo ebikutabula naye musimu obijjawa anti kati nze na boyfriend wange naye yaŋŋambye nkola amagezi gonna nfune ekyo mba sikina agenda kundeka omugala kakati oyo takwagala pastor Dolini omulaba ayingidde kati embizi yawedde kituufu magumba so okukopa okwo kwe tukopye si kulungi waliwo ebika by'okwegatta bye tuyingiza mu kkanisa naye nga byamagombe byenyininyini agawedde emi nazanga omulanga Jamiru kati wemanze ndi waka ndiwo ne mwami wange fekka so kikola nawe njagala gazanga mwafumbigana ne guduwe bibirikowe webanga muli mwekka mwabamanyi there is no problem naye mulina abaana enungi okubako obukubi ne banneiba baga ne bannaye amaka ago oyera saawa ezitagatulekanira ng'afuuka ekizibu kyokka mu kusaba eddoboozi saanafuluma nnyumba ndowooza baali mukutendereza ate munna wabaasaba walowooza bana kibebe ekyakayiga okwogera ate nakyo kiwogana etsebo naye ogala mukama atukole ki atuyambire ddala tuyambe so bannaye byonna bye twakoppa mu nsi tubite biddeyo obufumbo it's not determined with how many sex styles kituufu zomanyi
Wala ennaku zino kati abalokole yeyo password amubuuza omanyiyo meka hanta kiki kyotegeeza nti kinamunyonyola bulungi sina kyemanyi nti ndi ku ddofi noonya engeri yonna osobola obbiyiga mugala noonya engeri yonna oyige twala ddofe okubonaabona naye mbonebona ate noonya kati omwana n'atuuka n'agwa ne ku byejenti ne musomesa ebintu byonna ebigenda okuba nga bireeta zikawuula mu maka gammwe segera kituufu so tubeere beegendereza nnyo n'ebintu bye tukola ki bye tukoppa omulokole busiddibwa kinaakukka mukola kyewuwo bannange ogiraide emizi mugala katonda yakuba akamwa kano kakulya balokole bavuga ne bakazi baabwe empanka omulokole ye bali nga bo when it comes to sex they can't control themselves baluzinga control emmere inayita mukama ne bateekamu ekitayitamu nkitegeera ate ekigenda emanju mu kyolooni ate n'ayise egwe what are you katonda omusinga understanding yagamba ati this is for toilet this is for sex this is for eating bikutabula n'abamu ndowooza bakozesako ebiragalalagala ebibali abalokola balina emyenge mu mayumba gaabwe sijja kuwakanya gumala omukuba kati abataliiko omuzimu gumulagira kolawo oti ennaku zimalina n'obuweke bagula bagenda ku kiriniki mpaayo simanya 5 lekazi kale obadde mulabi bulungi nnyo naye n'emmesegi egenda eri ffe ffenna oba oli mufumbo oba tonnabakuba bw'atannaba kuyingirayo osobole okwesootinga mukama bawomokesa kale bayibuli egamba alina amatu awulire omwoyo kyakola ki kyagambe kansa. This is the time gye tulina okuddirirayo ddala ku biblical principles twawukanire ddala n'ab'ensi tuleme faanagana tofaanaganye tosala kwawula omulokole enjogera amazima ebigambo amukola bimukole ne bannaye balokola. So mukama atuyambe. So ebyo ebintu ezo enegata 5 ziba zirina 5 omulokole toyina kubanga you participate kituufu ugambe esooka group sex competition sex sex with more than 2 people online eyo virtual sex toteekeddwa omulokole kubanga okola ki obikola forced ey'empaka rape or defilement ezo zamagombe nnyo ate kozesa ekintu enene eba yakuwandiika era yeewandiika alotandika gisanguza mu matu manya ate certain period okutuuka ojja kukuluuzinga kituufu ojja kukosa okutu okitegedde ali wali abeerabira ne balya na peeni naye n'omwana nga nsoma naye baaba naye ebampya naye nga kano konna akamazeewo kaliidi kaako kati tugakwetololamuku katono bwe tukomawo kitundu kyakubiri tugenda kuba nga tukunyonnyola omulabe w'ekkanisa namba emu the great enemy gwobadde tomanyi gwobadde omanyi sitaani simanyi ejenti simanyi biki simanyi pasita waliwo omulabe w'ekkanisa ali yasirise sugar coated bamubiseeko tulina okuba nga tumwaniveiringa tudde unveiling and exposing wekiri osobola okuba nga okola ki omutegeera tutolemu katono tukomewo.